wangu bade chimula change kibeera wala bade ngenda kikona nga kiri wano Dumuna kirire mu live nabya ku kyali wange Dumuna namuddu Jazira nkwagala nnyo wamakumbeereramu ate nga manager wange kati bwe yayingira mu bulamu bwange paka mu maka namugamba ate kati olaba ontwala mu maka ate guno omulimu gwe era akola overnight akola essaawa 24 naye nga kagobeko ebeera munnyo topowa kati bwe nakagoba ne mukwano gwange oyo Dumuna kyampa nnyo amaanyi amamba buulira mikwano gyange teri antiisatiisa nkiddemu temusobola kuntiisatiisa nga alina okyali wange temusobola kuntiisatiisa nga nvudde waka ewange nga ndi ne kyali wange ne maneja wange ne mukwano gwange namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 namba 7 paka ku 10 mbadiramu temunsobola abansobola be bano bokka kakyali wange lumuntu batuzuba katuli amara bino ebyokulya amarawundi ne mugana egwe lwaki tongamba nkujjeyo onyanjule wamwe neme kubanga bana abayaye nga tebabijjowa ebintu byange nangamba oyina lo naye ngamba nkwesiga sagala nakukyusa date era mbaddamu tosobola kunkyusa date teri asobola mwezi nga 8 November nkoola banna Uganda mwenna nkoola abawagizi ba music wa Uganda mwenna nkoola bannansi mwenna to be part of my celebration of 10 years of experience at Kalenda ate ngenda kuz'omwezi 10 ngenda kubeera Mityana ate ekyenjawulo ekiri Mityana eringa shenkulu kuba gyenva nali bademba na Mityana naye jasi bangamba mbu ate Kampala wali amasannyalaze kati nsazeewo nange njakire Kampala nkoola banna Kampala mwenna nkoola abantu bange mwenna abawagire music wa Uganda twewagire twesaleko okuyingira mbagambye alebadi musasula kidda naye weziwerera 7 bangambye kyebiri ate nga VIP tusasula emitwalo 2 alebadi we musulamu kayala 3 tebo zo mkiddemu nga tuli wano kalas tewali tebo mugobe ku kirala tebo zaweddewo tuli bakubira mu ordinary na VIP gwe storage oli wawa wajiguze